Webale nnyo webalire ddala omulabi waffe Motion Media fenna tuli twagala okuba nga tutuusaako ensonga zonna weesinzira okuba nga otulaba. Ensonga zikutte wansi ne waggulu Afrika, simanyi kiki kyatulumba naye bingi nnyo betugenda okwogerako puroguramu eno era tukwebaza gwe wenna tiyekuumidde ku Motion Media n'okumanya n'okutegeera byonna ebiba bigenda maaso mu ggwanga ne mu nsi yonna. Ensi yafuuka global village. Bobera woli mu Uganda olina omanya ebife Russia, olina omanya ebife Ukraine, kubanga bw'otabinoonyerezaako n'obimanya ojja kwekanga ng'obitegeeredde mu ntamu ng'akomuntamu anti tokyakalabako olw'okuba wabifaako n'oga abajjunja be balina obimanya byaba mawulire. So tukwebaza gwe afaayo nnyo okumanya naddala bino byonna bitugenda okuba nga twogerako. Nino Dr. Sadamu Gayira munnabyabufuzi era munnabyabufuzi alina ekibiina kyakulembera olw'ekisa kya Katonda balinayo mubaka mu palamenti n'ebibiina bingi. Mbaludde mu byobufuzi musajja bugamba ku kyokulondoola emisonga z'ebyobufuzi n'ebyenfuna. Nze musajja gwe neekakasa nti mukugu mu ebyo era twongera okwebaza Katonda asigala atusigale nga otuwa. Dr. Soko obuze ku bantu ate tulambulule bye tugenda okwogerako. Abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusiza ate nembeebaza okuba nti babadde batugoberera. Yes. Babadde batugoberera jjo nali nava ekyengeraawo nga ngenze ku kamashini kano akasente nga netiwaaka nfu. Naye nava mu mmotoka okugendawo nga ndaba abantu bambuuza tukyagala kubuuzaako naye nga sibamanyi ne mbaleka ne bambuuzako ne sikifaako nenvuga nenzijja ewaayise ku banka ya Centenary nenyingira kati mba ntudde wentudde bwenti nga ndaba buli omu ajja okumbuuzaako naye kakati bamala okumbuuzaako wali omwami yali atudde nangaawo ayambuuzaako nga mmanyi nnyo mpaka bwe namubuuza nti tumanyiganye nangamba nti oyinza okuba nga tomumanyi naye ssebo ffe tukumanyi era ssebo tukumanyi bwetti webale nnyo. Navaawo nga banka era netiwaka teriwo nenzija entinda wano ewaffe wano era ku Centenary Bank. Naye bwe mba ndi mu mmotoka bwe nti sinnavaamu nga njogerera ku ssimu kati abaali bali wabbali ne bakyuka ne bantunuulira ne bagamba ssebo tukulamusiza genda maaso nga simanyiiko n'omu nenyingira mu banka munda. Kati mu banka nasangamu nga akavuyo kangi bajjudde nga ssebo mukulu yitawo kakati sinza buteebaza abantu nti abantu kitegeeza nti batugoberera batulaba ate tebatugoberera lwa bubi kubanga senga bakugoberera lwa bubi senga bakuwerekereza bigambo so twebaza Katonda ate namwe ne tubeebaza abatambuza amalowoozi gano n'ebifaananyi okusobola okubenefitinga Abannayuganda. Okay, Dokita, awe tujidde ku mpewo lunaku lwaleero ng'ebintu bingi ebitambula mu ggwanga Uganda ne Afrika yensi yonna okwetooloola. Amawulire agaakagwawo nti Kenya wabaluseewo okwekalakaasa, South Africa ensonga y'amafuta South Africa Tunisia beekalakaasa ne Kenya wano ku mulirwano beekalakaasa sabbiiti ewedde. Era omukulu Raila Odinga n'agamba nti wakweyongera maaso kati ayongeddemu n'olwokuna nti ku balaza olwokuna wakekalakasa ensonga Kenya nti ebintu ebigulibwa ebya bulijjo gamba ng'emmere nti bannakenya ebitundu 46 ensimbi ze bafuna income bafundikira bagisaasaaniza ku byakulya. So n'agamba tajja kutula n'ajja ku luguudo okwekalakasa. Omuntu omu ye yafudde mu mbeera eyo. Dokita, okwekalakaasa kuno nga tutunuulidde amawanga gano aga Afrika tuyinza okugamba nti bino
bizze lwa nsonga ezo ze boogerako nga bali bagamba amasanyalaze bano bagambe ebbeeyi y'ebintu n'okubanja obuwanguzi. Ebiseera ebisinga ebizibuka bibeere mu maka. Yes. Abantu mugenda okubiraba mu ddiiro oba mu luggya biba byatandikira mu kisenge. Era mmwe mulabira ng'omwami n'omukyala bagobagana wabweru. Mwabalabi muyinza okulowooza nti bayombyeko olwo. Naye biba byatandikira mu kisenge ne bijja mu ddiiro ne biryoka bijja mu luggya. Kakati ebintu bino byonna bye mulaba mu mawanga gye biri bibaddeyo. Yes, kakati bifunye bufunyi mukisa ogubireeta to the fore. Obwavu bubaddeyo mu mawanga ago ge twogerako. Corruption mu mawanga ago addira sente zandibadde ziyamba abantu ezigenda mu service delivery. Yes. Abaddeyo nga abakungu ba gavumenti okubayita abakungu ekintu ekyo kiruma. Kwegamba abantu abatalina buvunaanyizibwa abali mu zi gavumenti nga bakwata sente zandiyambye abantu ba bulijjo ne bazibba. Kati ebyo bibaddeyo. Naye ebintu ebyo bimala okubeerayo oluusi bibeera suppressed eyo. Yes. Oluusi abantu basooka ne babisitomakinga for some time. Kati oluusi abantu ne batuuka butuusi kiseera nga tebakyasobola kugumiikiriza. Mu nsi ebintu bibiri oba bisatu bisobola okulemesa omuntu obugumiikiriza bw'abadde nabo ne bugenda. Omuntu enjala gweruma. Omuntu omuyala. Wano waliwo omuyimbi omu bamuyita Fred Sebatta. Olumu yayimba n'agamba nti omuyala asobola n'okulinnya mu mmere. Ffenna katugifiirwe. Labayo eyidde. Naga kagirinnyemu ffenna tugifiirwe. Kati ekyo kikulaga extent omuyala gy'abaako. Kakati omuyala oyo asobola okuluzinga patience. Taba ne kyafiirwa. Society bw'ebeera ne insecurity esobola okuluzinga patience. Neewagira omuntu yenna nga tesoose na kulowooza. Tefuddeyo baafaanana. Kakati abantu ababuliddwa nga bali insecure abo nabo tebamanyi enkya bwe bunaaba. Yes. Kati abo basobola okuwagira omuntu blindly, basobola okukola ekintu blindly. Yes. Abantu abalala be bantu abalina okukkiriza kwe bayita okuli excessive oba okuli obsessive. Kusukkulumya. Yes. Fact excessive kiyinza okuba nga kitono naye obsessive omuntu wakkiriza n'abanga agudde n'eddalu mu kukkiriza. Kakati abantu abamu abo bayinza kuba nga bakkiriza mu byabuwangwa byabwe oba mu bya ddiini yaabwe naye nga mu kubikkiririzamu bali obsessed. Kwegamba bakomwako nnyo. Abantu abo oli asobola okuba leadinga in any direction. Yes. Lwaki ova olaba nga abagundi bano abantu bano abeesiba bbomu bagamba nti nze bwe ngenda ne mbaluka n'omuntu nze mba mmaze okufuna ekifo mu ggulu. Kakati abagenze mujana kakati oyo obsession etuuka ku eyo level abo nabo kyekiti ekyokusatu abantu abasobola okulizinga patience ne bakola ekintu kyonna. Kakati ebintu bino byonna byolaba ebijja bibaddewo. Yes. Jasienezenga. Kakati bafunye opportunity ey'embeera eriwo. Yes. Embeera ki eriwo. Embeera okusooka luli babbanga ssente nga naye economy z'amawanga nga bwe ziba zina deficit nga ssente ze ba projecting okukozesa teziwera. Yes. Nga amawanga g'abazungu gajja nga gayongeramu nga gajjuzaawo ku ekyo amawanga gye gatalina. Kanolwekyo ne bwe babbanga nga tekirabika eno mu bantu nga kiyinza obutatuukayo bulungi. Okuva lwe twafuna covid
amawanga gonna ag'abazungu nago covid yagayitamu. Yes, gwali muyaga. Kakati sente zonna ze baali baleeta eno jjukira n'eri zibeera taxpayers money. Yes. Kati ezo sente ne bagenda nga bazikola ki nga bazisalako. Kati ekyo ne kyongera obunafu nti kakati bano ababbi b'amawanga gano bwe babba ekituli wali kisigalawo kinene. Ate era nga n'ensimbi ntono. Anti kubanga bali abaali bajjuzaawo tebakyajjuzaawo. Kati bw'ojjawo ekituli kisigalawo. Ate nga kati n'okwetaaga beetaaga nnyo ababba. So kakati olw'okuba ekyo ekituli kisigalawo kinene. Kati awo abantu baba tebakyayina wadde ekibaweweezaako. Kati abantu abo baba bagenda kuva mu mbeera definitely. Kakati olw'okuba tebakyafuna ssente amawanga tegakyatuwa ssente ago ne banks amawanga gonna ge twogerako kaakati agasinga gye bayita threshold. Bw'oba oyagala okwewola olina ebbanja ly'ototeekwa kusukka. Bw'olisukka gwe bakubala nga ali bankrupt atakyasobola kusasula ki mabanja ago gwe weewoze. Kati amabanja ago gonna ag'abantu ab'ekalakasa kumpi threshold gagituuka oba gagenda gituuka. Bakitegeeza nti gagenda kutuuka ekiseera nga tegakyewola kati nga geewola nabo bammanelenda. Kati Uganda yo yeewola mu bammanelenda. Tekyewola mu banks eziri institutionalized eziri international. Eteekayo akalango negamba obe Saudi nti waliyo abagagga abasobola otuwola. Mujje mutuwole. Kati eggwanga we lutuukira okugenda. Olwo baba basingayo ki? Baba basingayo era bye bandisinze mu banka. Ziri endala. Bye baba basingayo. Ojja kuzituuka nga wano olabe nti Ministry ya Housing nti omugagga gundi yagitutte. Bwagitwala kitegeeza nti ebizimbe byonna ebiri mu housing ebiri mu eyo docket byonna babikoze eki babitutte. Bw'owulira nga Exim Bank nti zaagala kukwata bisawe bya nnyonyi oba luguudo ebyo omanya kati twava mu kiseera ekyokwewola nga enomo country bwe yandyewoze amawanga ne gatandika agamu nga gano agafa okwewola munneewole eyampaaka myunku wente. Mpaaka myunku wente twali tubimanyidde eno mu bantu ba bulijjo. Kakati amanga we gatuuse naye ng'ekituusaawo kugambye ekyasooka covid. Ekyokubiri obutakozesa nsimbi. Kakati kyolaba ekigenda mu maaso nti amawanga gafunye opportunity oba abantu ne balaba gaapu y'okwekalakasa weeri. Olutalo lwa Ukraine bwe lwajja ne Russia abantu abasinga abatagoberera bintu balabanga Ukraine ne Russia ng'amawanga aga bulijjo. Bitukwatira ko weebyo. Ate bagalabanga nga aga bulijjo kubanga tebagawulira nnyo eno mu kutuwa buyambi. Kyokka n'amawanga aga Western world amawanga g'omu Europe ne Amerika gabadde consistently nga gakozesezza machine publicity machine oba ebyempuliziganya okulaga Russia n'amawanga gaali nabo nti eryo eggwanga lyavu terina kirisobola kuyamba mawanga gano amalala mu nsi yonna. Kakati Bungereza Amerika era nga buli omu amanyi nti ekizibu kisobola kuba affecting amawanga gano nga kigudde ku Amerika n'amawanga agali mu West. Ekyo bazze bakitunda ebbanga lyonna kati nga buli omu bukyalaba. Kakati amawanga tegakimanya nti olutalo lwonna olukwata ku Russia lugenda ku lutalo lukwata ku super power therefore lugenda kukwata ku Russia lukwate ku America lukwate ku Western Europe lujje spilling over gye tuli. Abantu ekyo tebakitegeera. Naye omuntu yenna asobola kukimanya mangu ng'ayagala okumanya nti lwaki kimukwatako. Nti emmere mu nsi yonna bwe baba baditamininga economies z'ensi kyosooka okusooka okutunulako mmere. Bantu balina ekyokulya ensi erina emmere. Kati Russia ne Ukraine ze zisinga okulima emmere gye zitunda mu Europe gye zitunda mu Asia
gye zitunda mu Afrika mu nsi yonna ze zisinga okugirima. Okulima eŋŋano ne kasooli. Mu Europe oyinza kujjayo Australia eyinza okuba ku level yaabwe, naye nga abo ababiri be basinga okulima emmere. Kakati eyo emmere bwebanga mu nsi weeva ate eyitawo ku Black Sea okugenda okutambula okugenda Mawanga amalala gonna. Kakati emmere eyo bwebanga tesobola kutuuka kitegeeza nti amawanga gonna gagenda ku starvinga. Amawanga bwe gaba ga starvinga ekonome zaago zonna ziba wansi. Kakati ekyo kitegeeza nti olutalo oluli awo lwafectinga buli ggwanga. Lwafectinga buli ggwanga. Oyinza okugamba nti Amerika terujja affectinga oba olimba, kubanga Amerika ebadde eyina agencies ezigaba emmere mu nsi yonna. Kati emmere eyo ng'ate egulangule, kati gyegigula kitegeeza eba erinnya. N'okuba ntono kitegeeza eba erinnya. Kakati kitegeeza nti ffe bwe twandibadde tugigula abaavu tugenda competinga n'Amerika mu katale. Kugigulayo ffe tuba tetukyalimu kuba tetulina ssente. Era ne bwe tuba mwetuli kitegeeza naffe tugigulira ku bbeeyi nnene. Bw'oba wabadde nga ssente z'okozesa okulya waka gibadde $5,000, kitegeeza nti bw'oba okompitinga ku mmere n'Amerika mu katale ogenda kugigula $8,000. Kati ate nga gwe yinkamu yo yeeyongera kukka. Kati ekyo ky'ova olaba nti ensi yonna ekifiiringa ng'ekifiiringira mu mmere gye tuli nti ffenna kakati gye tukompitingira ng'ate yali eva awantu wamu. Gwe olaba tons obukadde n'obukadde bwe basobodde okutunda jjo wano nga bamaze okugenda mu ndagaano ekkiriza okuyisaawo emmere. Tons obukadde lw'oyinza okutegeera obuzibu obunene bw'ekizibu kye tulina ng'ensi yonna. Ekyokubiri, amawanga ago genti egaali gatuyamba okutuwa obuyambi. Olwaleero ssente ze gakomitinga mu lutalo mu kugula ebyokulwanyisa mpitirivu. Omuntu yenna bw'aba ayagala okumanya obunene bwa kino kye tulimu tekikyaleeta okwekalakasa kungi, atunuulire obuyambi amawanga ago lwe gabadde gatuwa, buli lwe gatuwa buba bwa ssente mmeka. Mu Uganda wano we batugamba nti batuwadde miliyoni za $20, miliyoni za $20, kiba kitegeeza nti batuwadde biliyoni za $, nga mmeka? nga lukaaga ze baba batuwadde. Kakati bwe tuba nti no miliyoni za $20 ffe baba batuwadde biliyoni nga lukaaga oba nga 7. Eggwanga erimu mu Ukraine ligabayo ebyokulwanyisa nga biri mu miliyoni $150. Kituufu. Ebyokulwanyisa bya mulundi gumu miliyoni $150. Naye nga wano mu Uganda okugaa nti batuwadde miliyoni $150 ensi okuzituwa, ikonome ya wano eba waleti ensanyufu. Buli omu akiwulira. So kakati ekyo kikulaga nti ssente ezo nawe zibanga kati zigenda wali mu lutalo. Eno yonna amawanga agencies ze baali basupportinga ne programs zonna zagenda ku stand still tezikola. Kati ekyo kikulaga lwaki abantu bavaayo okugenda okwekalakasa. Era wano ekikyatuyambi wano e Uganda kikyali kimu nti ffe tulina abakozi batono abakola emirimu egy'omusaala. Si bangi kubanga abakozi abakola emirimu gy'omusaala bangu bakwemobilizinga ne beekalakasa. Abantu bamuntu kubayisaamu information ne beekalakasa. That's number 1. Number 2, abantu abakola omusaala buli economy lwerinnya beesooka okunyiga. Kubanga bo omusaala gwabwe tegukola tegweyongerako. Alime ettooke yasobola okugaa nti yabadde atunda $2 kati alitunda 3. Kituufu. Ate n'oligula kyokka omusaala okujjako nga bamugambye tukwongeza ye omusaala gwe gusigala gwe gumu ng'ettooke ate lyo ligenze ku 3. Kakati kyova olaba nti nno ffe abatalina bakozi ba gavumenti bangi mu Uganda kino
kikyaliko gyoyinza okuyita ka membrane akabu byakakibikiridde naye nga tekitweyibaaza nti tekituuke kubanga time erejja kutuuka akabubi kakole kikaveewo kati n'olwekyo Kenya, Tunisia, South Africa abalina abakozi aba gavumenti abangi abafuna emisaala ekyo ojja kukiraba nga kyangu nnyo okuvaayo abantu batandika okulaga obutali bumativu ng'enjala ebaluma. Kakati nkuwadde omulabi muwadde ensonga lwaki abantu beekalakaasa naye simuwadde ensonga lwaki atajja kulaba omukono mu bwekalakaasi era awo mbadde nzija lwaki tunalaba omukono omulala mu kwekalakaasa kuno gamba ng'obuyambi abagamba genda omukono mugenda kugulaba lwa nsonga okumala emyaka nga 10 wabaddewo olutalo omuzungu lwayita proxy war olutalo lw'ekimpukumpuku luli eyo munda nga luli wakati w'amawanga agali mu Eastern Europe etutaka kirimegga yes agali mu east ye bugwanjuba ye buvanjuba agali mu buvanjuba bwa Bulaaya amawanga ago nga gakulemberwa Russia ng'olutalo luli wakati w'amawanga agakulemberwa Russia agali ebuvanjuba nga galwana no gali ebuvanjuba wa Bulaaya agakulemberwa Bungereza kakati n'Amerika kati olutalo lw'ekimpukumpuku olwo bazze balulwana naye naffe mwetuli Abafirika anti kakati ffe nja kulaga bwe tuyingiramu tibaba badde balulwana kati nga balwana nti mu kiseera kya colonialism mu bufuzi bw'amatwale ne post colonialism nga tuvudde mu bufuzi bw'amatwale olusozi olutalo lwasigala olwo lukola kirutambula era olwo olutalo lwe lwavaako n'amawanga mangi mu Afrika ne mu Asia okufuna obwetwaze baali tebannabana kwagala kutuwa bwetwaze naye time yatuuka nga abakkiririza mu Russia n'oluseeru n'abakkiririza mu Amerika ne Bungereza ng'okujjako nga babawadde independence nga bwe batagibawa nga babadde bakkiriza mu Bungereza bagenda kudduka bagende bakkiririze mu Russia kakati wano bajja kulumwa nnyo okusala okudda eri oba eri exactly kakati okulemesa abantu okusala okudda wa Russia Abangereza baali balina kutuwa independence Amerika yabagamba nti mulina kyakukola abantu ba independence bajja kutuddukako badde wa Russia kakati olutalo lw'ekimpukumpuku nkulaga eyo yonna gye luvudde eyo ku bwetwaze naye ne bwe twamala okufuna obwetwaze lwasigala lugenda mu maaso era mu kiseera okuva mu nkaaga mu 2 okutuuka nga mu 9 gavumenti in fact mu 7 late mu 7 8 gavumenti bazijjangako bujjanga amagye munda gegugunga ne gagenda ne gakuba State House ne gawamba ne radio naki ne bagamba eno gavumenti evuddeko ne bawa ensonga ne bateekako endala naye nga abaakolanga ekyo bebali gavumenti ziri Amerika ku ludda olulala ne Russia ku ludda olulala batwewanyisa nga bw'oba okkiririza mu Russia abakkiririza mu Amerika nga bafuna ekiwayi mu magye g'eggwanga nga bavuunika gavumenti bw'abanga okkiririza mu Amerika nga bali ku saidi ya Russia bafuna ekiwayi nga bakiwagira nga bavuunika gavumenti kakati ebyo ne bijja nga bitambula mu gyonna emyaka eno mu Afrika ne mu Latin America nga bye bigenda mu maaso naye nga bali be babikola kakati mu gy'ekinaana okutuuka mu gy'ekyenda nga olutalo lwabwe lugenda mu maaso ne luyingira mu buyeekera kati nga kye bakola gavumenti eri mu buyinza bw'eba ewagirwa saidi ya Russia nga Abamerika bagiteekamu obuyeekera nga bayingira nga batandika kugiyeekera bwe mwabanga nga muwagira Abamerika nga Abarussia batandika kugiyeekera kakati
ebyo byonna nga balwana eyo proxy war naye nga balwanirira gyoyinza okuyita space ani asinga amaanyi world superiority oba global dominance ani alagira ani awa ebiragiro kakati awa ebiragiro tekikoma kuwa biragiro wabula kijja ne mbyenfuna nti no bakulagira ng'eggwanga lyo ne bakuwa ne economic policies z'olina okugoberera bagatunda kino ng'okitunda tunda kiri ng'okitunda tunda kiri ng'okitunda naye tebakoma kuga nkitunde be bakulaga ne booguza be bakulaza ne booguza bwe mbasaagala baguza anti nkulaga nti ago ge mawanga ga superpower kye gabadde gakola ebbanga lyonna era kye kigalwanyisa okufuna that superiority over nations economies baagala babeere nga balagira buli ekigenda maaso ku economies z'amawanga ago agali wansi waabwe kakati batuuka n'ekiseera ne bagamba nti sente tugenda kuwola sente ate olina okuzeewola bwe bamala ekyo ne bagamba banka eyo erina okuzikuwola bwe bamala ne bagamba ze tukuwola olina zikola mu kino na kino na kino naye abagenda okubikola ffe tubakuwa ate olina okubasasula ku zino sente zennyini ze tukuwoze kakati ebyo byonna omulabi alaba olutalo luli e Ukraine ne Russia amanye nti olwo olutalo teruli awo Ukraine luli ku ekyo kye mbagamba kye balwanira kubanga ekyo Russia, China, India, Brazil ne South Africa babadde balwana okulaba nti bakiremesa bakola organization eyayo bagiyita BRICS bwe bamala okugikola ne bateekawo ne bank eringa World Bank Amerika yakakivaamu Bungereza yakivaamu kaawo niganze BRICS yo tebeeranga namu bali bakola omukogo gwabwe BRICS nga etegeeza Brazil B I India R Russia S South Africa now agamanga atano ne gakola ekintu ekyo ne China nga gaagala okukola the equivalent to World Bank bo beterewo ekyabwe bakiteekawo kibenga kye kikwanaganya ensonga zaabwe kati nabo babeere ng'era bw'oba oyagala okwewolayo be bakugamba nti weewole wano sente naye zikolemu kino era bagenda okukola contract be bano nga bagamba Amerika ebadde ensi yonna ng'eyita mu ebyo kakati bwe bakikola ne bakola neyo cryptocurrency nga banoonya okumalamu amaanyi banka eyo gy'owulira Swiss Bank ensi gye zigenda okuteewola kasente n'okujja sente bagimalemu amaanyi kakati n'eddoola olwesobole okukendeera amaanyi bagisse kubanga okuva eyo mu G7 baali bakola etteeka nti amafuta gonna galina kugulibwa mu ddoola kyokka Amerika nga si yegasima abagasima ba Saudi, United Arab Emirates, Iraq, Libya namanga Amalala. Kyokka bagigule mu nsimbi yayo. Etteeka ligamba nti naye ate amafuta galina kugulibwa mu ddoola. Nga bawa ensonga nti engeri yokka gye basobola okustabilizinga prices. Kakati bano benkugamba Abarussia ne banne ebyo byonna bye babadde balwana okukola ki okutta. Kati Amerika erwana okunafuya Russia nga bwenafuya ne kali bwenafuya Russia kitegeeza nti eno group yonna ebeera ekoze eki era bw'oba oyagala okumanya nti olutalo luli wali lutalo lukwatako eno China bwe yagenze President Xi Jinping n'agenda n'asinkana Putin bwe yagenze okukyalira Putin eyasoose okwogera okuvaayo okugamba nti ebyo tetugenda kubikkiriza yabadde Amerika. Imagine agenze China agenze kuteesa ne Russia basobole okumalawo olutalo e Ukraine.
Ukraine ali mu lutalo talina kyayogedde na kitya ng'olwedda Amerika agamba nti ye tali mu lutalo ye yagambye dda nti ebyo bye muleese okuteesa ebyo tetugenda kubikkiriza. Joe Biden yagambye gwe China weyawuliddeko ddala kakati tegedde woogwa kakati ekyo kikulaga nti nno olwo olutalo si lwa Ukraine olutalo olwo Ukraine egenda okugenda mu olwo olutalo kati bagenda okulugenda Russia egenda okulumba Ukraine nga emyaka ndooza giringa 7 emabega nga Amerika etendesa amagye emitwalo 68 wanje emitwalo 68 e Ukraine munda nga giriawo standby kulwana na Russia wameera kubanga ndibanga Russia yo songa lwaki yakubye nga alaba basembe Russia egenda okujja okulwana nga tekyalinayo choice ngebe nabina yabimanya nawo kakati omuntu waamala okutegeera nti Ukraine si yerwana nti Amerika yerwana nti Bungereza yerwana nti France yerwana nti Germany yerwana kati atenga gwa Mawanga agagalwana eyo jojja sente ezikuyamba mu economy yo kati osobola okutegeera lwaki amawanga gonna gagenda kujula mu okwekalakasa. Kitegeeza Dr. n'ekiwandiiko kino kyayisiddwa kooti y'ensi yonna nalabyeka Ssaabawabi wa kooti eyo Karim ng'agamba nti Putin bamukwata kyonna kirimu omukono gw'abakulu bano. Of course mwebali era wabadde olaba Amerika nga yeekangabiriza ng'egamba nti ebyo yo tebigikwatako ebya ISIS naye ebyo byonna byabadde byakwagala kwekavalinga kubanga ekisooka Amerika si signatory ku ICC okitegeera kati obutabeera signatory ku ICC ekyo kiba kiraga nti gwe wakkiriza okole ebikolobero naye nga gwe teryakwatako kati gwe lwaki toliimu ate ng'owagira ekyo kati eba kugamba nti ekiwagira ebibuuzo ebyandizze nti sebo gwe lwaki tokiriimu kati kwe kwekangabiriza ekivumirire naye ng'ate ekimanyi nti abaakikoze omuzungu kyayita instigation babadde banne waayo be baki-instigatinze ne bakireeta so kakati ebyo byonna nga babikola kwagala kudominatinga nsi yonna abantu bokka basobola okuyimirira mu kkubo lyabwe nsi ya China nsi ya Russia at the moment era amawanga ago okumala kakati emyaka nga 8 emabega babadde abo be babadde ba biggest rivals ba America kuwa superpower China ne Russia ate era ensi bukyanga ebeerawo even before the rise of America and Russia walingawo amawanga ga superpowers neera buli lwe gabeerangawo nga wabeerawo ba rivals baago kubanga ensi eteekwa okufuna balance of power senga wasigala ng'ali omu bwati ensi ejja kugenda mu direction y'emu kwegamba baginyige nga bw'olaba kati olwaleero omuntu ayinza okufuna ekyokulabirako ky'ebisiyaga senga nga tewabaddeewo mawanga ga rivals ga America nga tegabaddeewo tewandibaddewo wano ggwanga lyonna lyasamya yadde akamwa okugamba nti tetubiwagira naye kaakati bayina gye basobola okuddukira bayogera basobola okuddukira China bayogera basobola okuddukira India bayogera basobola okuddukira Russia senga nga abo tebaaliwo senga tewali option bagamba ekyo kyobaogoberera nga kyoyina okuba bwe kiina amiina mirembe nannaku luno olutalo abantu okwekalakasa nze ndowooza nti kikyagenda mu maaso kijja kutuuka ne zi gavumenti okugwa kijja kutuuka ne zi gavumenti okugwa abasajja bano baleete mundu baziwe amawanga ago zigwe bayingire mu economy zaffe bazisuule ogenda okulaba ng'omugaati gugula $3 ng'okugenda okugula ekiri e Zimbabwe bayongeza omusolo abakungu ba gavumenti bonna bakubisizaamu emirundi egi genti kikyali kituuza tujja kutuuka okuteeka sente ku wheelbarrow tunona mugaati nga tunona mugaati
naye nga ekinaabireeta si kirala Amawanga go nsatule nga bwe ngakugambye oba sayidi ezebbiri buli omu mu mawanga gano abakulembeze ateeka okufuna gyagwa oba oli opposition ng'olina gy'ogwa sayidi eri ebibiina byaffe bino ebyopposition nabyo bijja kufunako gye bigwa ku sayidi ezo bw'otafuneyo tojja kufuna anti sente ezitambuza emirimu tojja kuzifuna be babeera nazo bajja kuziwa asobola okwadvansinga agenda zaabwe kati weesange nga zi gavumenti zigudde ng'endala zizzeeko ng'endala ezizzeeko nazo tezisobola kubeerako tufune waliwo ekiseera nga Amawanga galwana Soviet Union na Amerika we twatuukira nga amawanga gafuna zi gavumenti kumpi buli mwaka wangambako twatwogera muno nongambako Afghanistan Afghanistan aliko si yawangula gundi Pakistan aliko si yawangula yawangula afugire eri yawangula badde bamusibye n'okumusiba eyawangula badde bamusibye lwaki kubanga yali agenze Russia kwa yali agenze Russia ali kati olwalere Venezuela Maduro Nicolas oyo si ye yawangula ani yamulemezaako Russia yabazajja begabanyaga banyadensi Moldova eyo kakati waliwo ekitundu Russia yakisalako nega kati abali wano bo tebaagala eri gavumenti kati nze mbakuumira wano kati ebyo byaliwo bigenda bikomawo bukomi kati omwana omuto olwaleero ne munnabyabufuzi atatwala nnyo mutawaana kubiraba alabanga ebipya ate alabanga ebigenda okukoma enkya just nga bwe mwalaba olutalo olwo oluli Ukraine nga lutandika omuntu yalowooza nti lugenda kutandika luggwe era abamu abalabira ebintu abatatwala nnyo mutawaana oba ulya nga beebuuza n'ebibuuzo agamba Russia twali tulowooza y'amaanyi nnyo naye ka Ukraine kagiremye tesobola etutta lino lyonna era programu gyenkola namuziga ku Sande buli olunaku babuuza ani agenda okuwangula kati abo abayogera bwe bati kwegamba buba butatwala budde naye obudde bwoba obututte osobola okugenda n'osoma ku byafaayo by'entalo ezifaana bwe ziti zibadde zitya between around 1953 olutalo olufaanana bwe ruti lwali e Korea eyo gy'olya Korean Peninsula nga Abamerika be balulwana nga balwana okukuba eyo Korea bagitwale baba bagikubye mpaka mu mambuka banatera nakutuuka kugimala China ne Russia ne bajja ne bajja ng'erabo laabano bwe bagenze Ukraine okugiyamba kati baye ne bajja ne bakuba ne batuuka eno e South Amerika egenda okulaba nga bagikuba gifulumya kwe kuteekawo okuteesa kwe kwava mu Korea ezo bbiri kakati abiraba alowooza nti ebyo bitandise mu Afghanistan Amerika yakavaayo emazeeyo emyaka abiri kamudde amafuta naye okugendayo yagobayo Russia yabeerayo ne balwana emyaka 8 kati wano twogera ku lutalo lumu mwaka gumu Ukraine luli lwali lwa myaka 8 emyaka 8 ne balwana mpaka Abarussia bwe babafulumyaki ensi ya Afghanistan Amerika egenze wano Syria okulwana Russia egifulumizaayo olutalo lumaze emyaka kati luli mu 10 n'egyo abalowooza nti nno olwo nti Russia yabadde nnafu nnyo yandibadde erumalira mu lunaku lumu bafune ekyo ekifaananyi olutalo luli e Yemen olwaleero olwoli olw'Abahouthi Abamerika mwebali butereevu n'Abasaudi bali mu lutalo olwo lututte emyaka nga bateekwa omukono ku ndagaano kakati lututte emyaka
mpaka kakati China bwezza okuyingiramu mu kutegeraganya Iran ne Saudi Arabia kubanga be balubaddemu America ne Saudi on one side Abahuthi n'aba Iran on the other lumaze emyaka teruggwa naye nga lulimu ensi ze superpowers so luno si lwe lusoose okubaawo ne lutwala ebbangedde ne Vietnam America yagendayo yavaayo ng'efeesa era bw'ogigambedde Vietnam ekugamba nti mutuleke naye nga yagendayo nga superpower so kakati bwe baba bagenda mu ntalo ezagaaga amawanga gabeera ne medium objective short term objective medium objective ne long term objectives era gagenda okuvaayo olumu nga gamaze okuzifuna bwekyova olyanga eno Russia negiyita special operation Russia ekimanyi bulungi titesobola kugenda Ukraine nefuuka occupational force ekyo ekimanyi bulungi kubanga yali ekirowoozezaako mu Afghanistan yagendayo efuuke occupational force ebeere nti nno etaddeyo obukulembeze era yeeriyo teyakisobola ne Okuli ekimanyi era kyova olaba nga buli lwekyekola ewamba bitundu birimu boogera lu Russia neteekayo gavumenti ng'erimu boogera lu Russia ng'eyo ekimanyi nti ekyo ejja kubanga occupational force omusajja ono gwe twali twogerako luli Peter the Great byebimu kuba bwe nali musomako myaka yali gyankaaga eyo ng'agamba nti era yagala okufuula Russia eno atulaba Russia etudde kuwagagazibwa bukadde 17 n'omusobyo yemu ku nsi esinga obunene Canada ne baddirira awo ng'agamba nti ayagala fuula Russia ebeere semazinga nga bw'olaba Afrika bw'olaba ideas ezikola bino Putin anakituukako ideas ezikola bino zibeerako bw'oyita ba vision bearers kati vision bearer w'ensi ey'amaanyi gye bayita Russia yali oyo Alexander Petersburg kati oyo yayina vision eyo era najja n'aforming eyo Soviet Union kakati abalala bajja mu footsteps zaani z'oyo naye ng'ajjukira nti waliyo ba Lenin bonna baaliyo abaleeta ezendowooza ideology za socialism nga bonna bajja buli omu agattako so ekibuzo kya Putin oba n'atuukiriza ebigendererwa biri Putin y'omu ku ba students ba KGB kye kitongole ekimu ku bitongole ebisinga okuba eby'amaanyi eby'obukessi ekya Soviet Union oyinza kukigeraageranya na CIA oyinza kukigeraageranya na FBI of course FBI ya munda muli naye CIA yo ekola munda n'ebweru wa Amerika kati oyinza kukigeraageranya na CIA KGB osobola kukigeraageranya ne Mossad eya Israeli kakati Putin y'omu ku bavubuka abajingira nga bato ne basoma ebigendererwa ebyo ne babitegeera kati abantu beyasangamu nga ba Boris Yeltsin nga be ba president bamu identifying nti oyo ebirowoozo abirina vision yeyo najja kati n'olwekyo naye kakati ali ku playing a part okugatta ku maanyi banne ge bakola ki ge bakola kubanga n'Amerika eyo gy'olaba okugikolawo ba George Washington be bafuna vision yeyo ba vision bearer abalala bonna bajja ba feeding into that vision bonna kakati abalala bazze bakola modification abozaamu kakati abo abantu nga ba Henry Kissinger eyali secretary of state wa America mu biseera ndooza byali bya Ronald Reagan kati abo ne bajja ne vision empya eya globalization ey'okwagala bo kubanga bali bayagala state ya America eyo nga bweri United States okuba nti y'amaanyi kati bo bano ba Henry Kissinger baagala global yonna abeere nga bagifuga at least bagiina nga bagiteeka ku remote bwe bati kati abo bo
ne bajja ne concept eyo empya. Kati eyo concept empya eyo gy'olaba Abachina gye balwana nayo, Abarussia gye balwana nayo, Abayindi, South Africa ne Brazil ogw'omukago kati gye balwanyisa. N'amawanga gennyini g'olaba kati agakolagana ne Amerika nago gagirwanyisa. Nago gagirwanyisa kubanga Amerika naye ekozesa concept eyo okugalwanyisa, okusuppressinga economies zaayo n'amaanyi gaazo. Kakati njagala kuba kyakulabirako nti just of recent France yali yakola endagaano ne Australia ng'eyagala kugiguza mpingu amaato ag'amalwanyi. Kyokka baba bali awo nga Amerika eyingidde mu ddiiru diiru ya sente empitirivu nga Amerika egitutte. Kakati tolowooza nti nno olw'okuba nti bali mu mukago bonna ogwa NATO nti France nsanyufu. Era mu France watandise n'okufunikayo abantu kati abeekalakaasa abagamba France eve mu NATO. Kati kyenkugamba nti eyo concept y'aba Henry Kissinger eya dominance ya world. Kubanga era ne bali mu lukuŋŋaana baali bateesa nti abamu nga bagamba tukube Russia eno, naye wa Bufaransa n'agamba ekisooka n'ekyo kyennyini kye baali bayogera ku bonna tewaali akikiririzaamu. Era bamanyi tekisoboka, bamanyi nti nno kiina far reaching consequences ku mawanga gonna. Ekisooka amawanga aga Europe gali kumpi nnyo ne Russia. Olutalo luga affectinga directly. Tegandyagadde kugenda into direct confrontation na Russia. Senga bata nuclear Russia yeri ku mayanja ago gonna wali kumpi nnyo ate ly'eggwanga erisinga nuclear omungi ku nsi. Ne bwe bonoonyi mazzi bw'ati muba muwedde. Now America ekimanyi tesobola kugenda mu confrontation ne Russia. Teri wala nayo wadde nga olowooza nti nno essaza lya akankasi nti wadde nga yalitwala naye ku modern technology omuntu akyetaaga kuva wali okujja okukusanga. Ebiseera bino surface to air airspace missiles zisobola okutambula intercontinent ezo ne zituuka anywhere. So n'olutalo olwo lwennyini bakimanyi nti no tebayinza kulugendamu, naye eno confusion eriwo mu kiseera kino ebayamba bonna okusorting out to the world, okutiisatiisa amawanga naddala gonna gano agakyakula, okutandika okudrawinga side kwe gagwa. Kubanga kati twogera olwaleero Hungary naye eri mu signatory ku kooti y'ensi yonna, naye egambye eyaniriza Putin okukyala mu nsi yaabwe. Of course olutalo terulanze dokita, olutalo lwalanda dda. Gambye nti abatulaga nti terulanze ge mawulire agatulaga nti ensi yokka erina obuwagizi mu luno olutalo ya Amerika ne banywanyi. Kumbe tebatugamba nti amawanga gonna agali eri mu Eastern Europe, amawanga agali mu Asia n'amawanga agali mu Africa agasinga gonna gali side ya Russia. Gayinza okuba nga tegagendayo direct byakulwanyisa naye nga gamuwagira ate bwe gaba gasigadde gakolagana ne economy ya Russia. Ekyo kyokka kimala bumaze okuba nti baba bamuwagira. Now twatuuka mu nsi nga tetukyasobera kubeerawo nga tewaliwo mulala. Sanctions ze basibye ku ggwanga erya Russia. Amawanga ag'abazungu agasiba natti ku Russia gakozesa China okugulayo gaasi ate go ne gamugula ku China. Gundi awo bangambye awo gakozesa Turkey okugulayo ebintu ate ne gabigula ku Turkey. Amawanga ago gennyini. So kati ebyo byonna bikulaga double standard eri mu mawanga ago gonna ge twogerako aganoonya okufugagana amawanga gaffe. Ndowooza nti nno gana amawanga gaffe
tegakyalina choice okujjako okuddayo mu lutalo lwa Cold War olwaliwo mu kiseera kiri naffe okutandika okulwenyigiramu tutandika okulabako sayidi kwe tukola ki. Dokita nga tumaliriza era Amerika eyongedde okufunga ekyonga eragidde abakulu abavunaanyizibwa ku byempuliziganya bajjeko omukutu gwa TikTok mu Amerika. Ensonga nti ekisooka omukutu ogwo gw'Abachina ate Abachina amateeka gaabwe omukutu teguba gugo ebikwata ku mukutu egwo bonna n'abantu ebogera biba direct ku eggwanga libitereka. Bagamba Abachina either tukuggalawo oba otuguze omukutu kiyinza kuggwerawa. No, gye kiyinza okuggwera kye China kubaguza mukutu oba ayagala oba tayagala. Kubanga bwe kinaaba si bwe kityo Amerika tejja kukkiriza ku operating ngayo. Naye the bigger picture mu lutalo luno lwe tweyongedde mu maaso kati olwa ebyenfuna lwe balwana. Yes. Kwe kumanya akatale kayimiridde katya ku nsi. China erina akatale okusooka ka 1.4 billion people. Yes. Akatale kati oyogera ku TikTok y'abantu milioni 10 ababa viewers eri mu Amerika ababadde ku TikTok eno. Naye nga agambye nti China alone erina 1.4 billion. China ekyakolagana ne India. India erina abantu 1.3 billion. Yes. Kitegeeza naka akatale ekyakalira. Erina akatale ka Brazil. Brazil simanyi ndudde okumanya ebiri ku population yayo nayo eri ku Brazil eyo eri emu ku nsi ezisinga abantu abangi mu nsi. Abantu bayo bali mu miliyoni 4 kugenda waggulu. Olye kakati eyo ako katale kyokka akatale ako bobo kanalizing nti kali mu mawanga agataliimu democracy ngali mu Amerika. Buli omu talina tebabuuza bibuuzo bingi biri political. Bakola byabwe gavumenti zesinga okubalabirira. Tobasuubira kugenda nnyo kwegugunga nga wabaddewo ebitali bituufu mu byenfuna. Amerika akatale kayo kanene si kanene nnyo mu population. Of course ne population ya America nene. Naye sinene kwenkana bano. Naye akatale ka America kanene mu ngeri ya sente ze bakozesa ku buli kintu. Yes. Nti owandyagalidde Abachina amakumi 20 okugulako ekintu ofune sente z'oyagala. Oyagalawo mu America omu. Olwokuba nti economy yaabwe per capita income nene. Now ekizibu kye Abamerika kye bayinza okusanga nti bolo okuba nti nno welfare yaabwe esinga kuyagana amawanga amalala ate abantu bayo bo bamanyira okubeera mu bulamu obulungi. Buli lwolwana ne China nga ke katale akabadde kaba yamba okutunda ebintu nemala welfare yaabwe oba embeera y'obulamu bwabwe nekendeera. Mu Amerika ebibuuzo byo biba bingi. Bw'oba oli mu gavumenti manya nti nno mu kulwa kaddako ekibiina kiyinza obutadda mu buyinza. Kakati ebyo byonna nga abakulembeze mu Amerika babikola bateekwa okubala nti the cost of living mu Amerika tejja kubeera affected. Oba bw'eneebeera affected bajja genda mu reserves bagyeyo sente mu kitavu basobole okukola ki okujjuzaawo. Bwe batakola ekyo civic competence oba abantu okumanya kw'abantu kw'ebintu mu Amerika kwanjawulo. Abantu bajja kugenda ku nguudo ne bwe batagende ku nguudo bajja kukirabira mu bokisi y'obululu. Babakuba akalulu aba Democrats ate bwe babaka bakuba batwale ekiseera nga tebakomyewo mu bukulembeze. So nze ndowooza nti nno baso America esobola okustopinga TikTok okoperating eyo
kijja ku affectinga mu China definitely mu business ngefunyemu akasente naye Amerika eteekwa kukimanya nti Abachina tebalina bibuuzo bingi byenza kubuuza China ne bweba nga economy si nnungi nnyo mu Amerika ekyo tebajja bo kusirika senga olutalo lw'ebyenfuna wakati wa China ne Amerika lwaffectinga ebyenfuna by'omu Amerika owa bulijjo Abamerika bo balina ekyokuddamu kukyusa bukulembeze. Okay, Doctor, tweyanza nnyo tweyanze. Naye nga tumaliriza tusembyeyo kano musajja mukulu akomawo ku Mande ku luguudo. Raila. Era yagambye ayongeddemu n'olwokuna. Kino kyavudde ku kuba nti omukulu ono teyafaayo kunoonya era kumanya nti ono gwe yawangula naye teyali munafu yali amwetaaga mu kulonda ebifo by'abaminisita n'ebirala n'amuzza ebbali kyekyamunyiziza ye ntebe anaagifuna gy'abanje oba ekisooka since time immemorial Kenya ndowooza okuva nga mu mwaka gwa 97 oba 94 yes. Buli wabaawo akalulu ke Kenya kizibu omuntu okugamba nti yakawangudde yafunye ebitundu 65 ku 100 ababeera bawangudde bafunira mu 5 okudda wansi kati bwe mubanga gwavuganyiza naye kumpi muli 50-50 yes. Amawanga ago ebyobufuzi byago kizibu nnyo okutereera. Okay. Amawanga ago oluusi kiva ku kuba nti nno ebyobufuzi babizimbira ku tribes nga abantu tebalonda bintu birala nga balondera ku tribe bwe balaba tribes meniwa baabwe gye bagenze bonna nga gye bagenda kati nga kitegeeza nti buli lwe munaagenda mu kalulu ezo tribe eziri ku side emu bwe ziba nga zirina 47% yes. tejja kukyuka tewali kigenda kugikyusa kati nga ne side endala bwe banga erina 30% ng'era tekyuka kinene nga abantu abaswinginga abali wakati bayinza kubanga balinga 10% oba 7% nga bwe bagenda side eno ng'olweryoka ewangula naye nga bw'ogenda by and large okupima ng'olaba nga amaanyi bonna bakola ki bagenkanya kati mu mbeera efaanana bw'etyo mwabakuuma side yammwe neya tribe emu gye bawangudde muba muyina kugikuumira ku muliro okulaba nti temugiruuzinga kubava mu ngalo kati kyova olaba nti Kenya ne bwabanga senga Raila yabadde agenze mu bukulembeze essaawa zino senga Ruto ne banne bali ku street balina okukuma that momentum okutuuka akalulu lwekalituuka kaakati ekyo babadde nakyo tegeeza bugumulyo libeera waawo olina okumukuumira in check bw'agenda mu handshake alina kyanaatuukako bo era bwe bagenda mu handshake baba bagenze ku negotiatingira on behalf of their people n'ebyobugagga era bakkiriziganya ne ku byonookola gwe kati ali mu gavumenti projects zonookola mu bitundu byabwe yes ne baziteeka ku mmeeza ne muzikkaanyaako so kakati kyolaba eyo Kenya kisuubire kibaddeyo kyakubeerayo okusinziira ku design ya politics waabwe nga bwafaanana ebirungo by'oyinza okulaba mu bigenda okweyongeramu byebyenfuna byegambye ebifudde mu nsi yonna ekirala ye international geopolitics ayingiramu so kakati ekyo lwaki yensonga lwaki kiri eyo kifaanana bwe kityo ewala gikisobola gikitereera okubeera kati nga Venezuela nga Brazil agamawanga galina ze gayita ideologies edda nga bwe gayita nti America ne Russia ku side bbiri nga balwana balina ideologies nga Abaganda ideology mbagitanga ya nakalyakaani nakalyakaani government ezo ziba ne system nga government ebintu ebisinga obungi ebirinako obuvunaanyizibwa kati nga yeerabirira abantu mu ddwaliro yeesasula mu masomero yeesasula kwega ebintu ebisinga nga yeerabirira bannansi kati eyo nkola gye bayita eya nakalyakaani kati Russia yo gye baddenga egoberera ebbanga lyonna kakati nga Amerika erina enkola gye bayita ey'abasitakange enkola eyo gye bayita capitalism
yeegamba nti buli omu abeerewo ku lulwe. Gavumenti teyeetaba mu bintu yeebireka buli omu n'abeerawo ku lulwe. Bwegenda mu ddwaliro lyosobola. According ku nsawo yo. Yes. Kakati Amerika yekkiririzamu eyo enkola n'amawanga ago ag'Western Europe. Kati enkola eyo mwaga amawanga g'abazungu eri mu bantu mu mawanga ago mu population zaayo. Yes. Osanga eggwanga nga Brazil nga 45% bakkiririza mu nkola ya Nakalyakaani, nga 47% bakkiririza mu nkola eya sitakange eya capitalism. Kakati n'ebibiina babizimbira ku eyo ideology. Kati bw'osanga ekibiina nga kikkiririza mu nkola y'Abarasha, bwe kigenda mu buyinza manya bumanya nti 45% of the population ekkiririza mu Bamerika. Kati Abamerika bajja kuwagira eno ekirina enkola yaabwe. Buli kiseera ebeere ng'eri ku street ekumira kiri mu bunkenke. Bagenda okutuuka mu kalulu akaddako ng'eno enkola yeekola ki yeeriwo. Kakati ne mu mawanga ag'engeri eyo era buli kiseera ojja kusangayo okwekalakasa. Kati zino dynamics empya zijja zine zifeedinga mu ebyo already ebibaddewo. Kino kisigala nga kigenda mu maaso. Okay, tukwebaza gwe wenna abadde omulabi waffe wa programu eno. Bw'ogiraba programu eno gisharinge era okomentinge akagundi ako wansi akade kakoneko kakube ate bwako nekyoyiga. Bino ebintu bye tukola abaana n'abazzukulu n'abaliddawo ne bannakabire ne baani bagenda kubiraba. So n'olwekyo ne comment yo baligiraba ne bagamba nze Joseph, nze Gundi, nze Serwadda na commentinga era programu nagiraba. Nawe bw'ogiraba naddala bannabyabufuzi abajja mu byobufuzi. Ebyobufuzi eby'ennaku zino byakubuukira naye bw'owuliriza programu zinga zino omanya entambula z'ebyobufuzi n'oddamu ideology ennungi oba ekirowoozo ekirungi ky'osobola otambulizaako ebyobufuzi byo. Bangi nnyo abajja mu byobufuzi nga talina ndowooza ye agize buzi kuwangula kubeera mu kulembeze naye nga ekigendererwa talina. So n'olwekyo walaba programu zinga zino oguba mukisa munene nnyo eri okusoma okuyiga. N'abaana abasoma ebyobufuzi university ez'enjawulo tumanyi bwe mulimu tulaba. Ndowooza abawuliriza bamanyi lwaki ompita dokita. Bakimanyi nti gwe wagamba ndi dokita naye tewagamba nti ndi PhD holder. Ono dokita wange nze nga nze mu nsonga ez'okunoonyereza n'okutegeera ebyobufuzi n'ebyenfuna. So njagala okubasiibulira wano mbategeeze nti ate n'omulundi ogujja tugenda kujja twogere ku nsonga dokita tugenda kwogera ku nsonga ey'obutonde bw'ensi. Omugga omunene ogusinga mu nsi yonna gwakalidde ebitundu 87 mu mawanga mwe guyita tebakyayina mazzi. Kusiibudde nze Omulangira Nyimoze Ssaabasajja Kabaka awangaale.